Otyo mu mawulire ge twakafuna agatalinda galagira ddala nti munnamawulire Shaka Ssali abadde akola n'omukutu ogwa Voice of America abadde yalinga kolera program yalinga emanyiddwa nga Straight Talk Africa afudde. Yes, muge tufuna wano galagira ddala nti afiiridde ku myaka 71. Omukulu ono ye yali host era managing of the Voice of America TV and radio program eya Straight Talk era ng'agikolera ebbanga ddene nnyo. Omukulu ono mu program yabadde ng'atera okweyita Kabale Kid aka Shaka Ssali. Tujja kujjukira nti mu mwaka gwa 2016 presidential debate yaliwo mu February 16th February 2016. Yes, y'omu ku baali ba moderator ba debate eyo yalimu Dr. Besigye, Mwami Museveni n'abalala abaali beesimbyewo by then mu 2016 yali moderator. Shaka Ssali ono mu bimu ku bye turesearchinzeeko wano kiraga nti yazaalibwa wano mu ggwanga lya Uganda era yatandika journalism career ye mu mwaka gwa 1970. Wano mu Uganda yakolako nga reporter nakolako nga editor mu mikutu gya newspapers egy'enjawulo wano mu Uganda era yajoininga Voice of America mu mwaka gwa 1994. Kati Voice of America eno mu programu ye eya Straight Talk gye yalinga akola yagitandika mu mwaka gwa 2000 paka mu mwaka ogwa 2023. Ku show yeeyo eya Straight Talk to Africa akyazzaako abantu bangi abadde prominent. Yakyazaako ku Mwami Kyagulanyi biseera we byaluwa 2018. Yes, 2017 2018 mu ebiseera yamukyazaako ku show eyo n'abaako ayiseeko embeera yali emutuusibwako. Then yakyazaako ku Mwami Professor Sagudo ne bavamu n'ebiseera ebyo ddako 2007 yamuleetakoko bannayuganda bangi badde nga aba platform mostly abadde bali prominent ne baba bagenze mu America ne baagala okufeaturinga ku programu eyo ng'abawa akadde neko akatono katya naye ng'oli munnayuganda ng'akufisizaawo akadde n'olabikako ku mpewo za Voice of America mu Straight Talk Africa. Kakati ne tunagenda maaso kansooke nkweka vidiyo kano okalabeko olunaku lwe baamubuuza ku Bobi Wine wakukyabwe nga ayagala moderator amunnyonnyola Kyagulanyi muntu wa kikula ki ono Bobi Wine bannayuganda gwe batembeeta. Sokola vidiyo eno ate tukomewo. What makes Bobi Wine tick? Who is this young, remarkable guy? Remarkably intelligent, very exposed, very confident. And of course, he also happens to have a gift, a very unique gift of being a remarkable artist. Others call it a musician. And when you listen to the lyrics of his music, his songs and stuff like that, I mean, this is a man that actually takes advantage of his art so that he can not only talk about being patriotic to his stomach, or the stomach of his family, and the stomach of his friends and relatives and stuff like that, but actually, this is a man who takes advantage and deploys his gift for the benefit of all of us, so that at the end of the day, we can at least smell some roses that reflect socio-economic justice for all of us. This is a man who basically turns his music into not a music of social control, but in fact, a music of social change. This is Bobi Wine. Very down to earth, laid back, very pleasant. You can't believe the kind of that guy, he could very well be the future. Mukumaliza video ya gamba Kyagulanyi can be a future. This guy can be a future. Mubimu kwebyo yayogera yagamba Kyagulanyi is a remarkable guy, very intelligent, takes advantage of his art. Akozesa ekitono ky'okubaako kyakijjamu era nagamba takes advantage to use his talent for everyone. N'atabeera selfish
rather selfish wabula n'akozesa ekitone kye buli omu asobole okubanga akifunako. Mu byuma bye twongedde eddala okunoonyereza twongedde eddala okukizuula nti omwami ono Shaka Ssali abadde abeesinze nnyo mu America ewadde munnayuganda egyabadde awangalidde obulamu bwonna obusinga era twongedde eddala okufeffetta n'okunoonyereza kyagira ddala nti recently emabegako awo emyezi egiyise yakolakoko ku surgery yalina obulwadde bwali bumusumbuwa n'agendakoko ku surgery naye nga tukungubagidde nnyo abantu b'ekaabalole omwami ono gy'azaalibwa ne bannayuganda bonna mu ggwanga lya America abadde bamanyi omwami ono personally abadde nga bamunyumirwa mu biseera by'emabega akyakola ku Straight Talk Africa. Of course yoyo nno Shaka Ssali tugenda kumumisinga nnyo ayigiriza abantu bangi nnyo era awadde abantu bangi nnyo essuubi nti osobola okuvaano muno ku TV zaffe wano mu Uganda okuli zino ezaffe mainstream ate ne weeyongerayo ddala ku international scene international level abantu bayinza okulabira ku map y'ensi yonna. Shaka Ssali ono tujja kumwogerako bingi nnyo the Kabale boy byonna talinaako kyatakoze byonna abikoze aweereza mu mulimu gwe n'obwesimbu obw'enjawulo nnyo nnyini ddala. Munnange si kyangu okukolera abazungu yonna n'ebbanga n'otula ku mukutu gwabwe ogwa Voice of America n'obeerako ng'oweereza paka emyaka gyonna gye yakolako okuva mu 2000 paka 2023 tujja kusubwa nnyo Shaka Ssali. What makes Bobi Wine tick? Who is this young, remarkable guy? Remarkably intelligent, very exposed, very confident. And of course, he also happens to have a gift, a very unique gift of being a remarkable artist. Others call it a musician. And when you listen to the lyrics of his music, his songs and stuff like that, I mean, this is a man that actually takes advantage of his art so that he can not only talk about being patriotic to his stomach, or the stomach of his family, and the stomach of his friends and relatives and stuff like that, but actually, this is a man who takes advantage and deploys his gift for the benefit of all of us, so that at the end of the day, we can at least smell some roses that reflect socio-economic justice for all of us. This is a man who basically turns his music into not a music of social control, but in fact, a music of social change. This is Bobi Wine. Very down to earth, laid back, very pleasant. You can't believe the kind of... That guy, he could very well be the future.